Sati ngeri kuserena ng'okuyingira emitwalo 15 nga VIP table ya milioni 3 oyambala otya oyambala nga Kabako ne weetegeka bulungi boxer mpya biki bipya nga tompya makeup biki nange namusoseemu nga bondaba nange ndi babulira manzani kubanze ndozo olaba boss ya designing nze boss nze byonna era namugambye nzikiriza luno lunaku lwa shiba nkwambaze bulungi nkutwale ogenda kufaanana nga nze tojja kubowa abantu ojja kunyumako ojja kunyumyako mashallah taala baagala eserere gwe wajje baategeka omwala ani ali ready okugwa baby nagamba mbu nno buli muntu agenda kugwa enkona wali ku ddongo ate njagala mba omukomu agamba gwe taddamu akagamba bakaita alhamdulillahi rabbil alamin nebaza katonda bwabeera ye nabeera n'abantu ate munange olaba twesaana nnyo nali sikitegedde naye nange nakakitegeraawo emyaka nga 8 ninga atongerayo 9 iwe 9 mu 8 omukyala ngaalabikanye ku TikTok ng'akola bu challenge n'abaana njagala abikole musango weekole buli kintu nze negimugulira nawo nze siri ku TikTok sigirina namugamba weekole kuba TikTok yammwe bennyini abagamba mbu ebyabalungi simanya mbuno abalungi obulumbi bunnuma mbalaba nemugaa teekayo era mba muwulya ku makyanga abuzinaawo ninga fire dede bawe sinisobola nze ati nze ate ndi wamajja nze ndi wakunoonya sente nze mala okunoonya sente nga ndeeta essimu oba kamera bisatu ng'agikwata oba eneriko ng'ogikwata oba biki alhamdulillah ng'akwata nga nze neyongerayo nange kuba biwe bulamu bw'ensi eno ate onyumirwa eki amma ku nsi eno weekola ebyo ebirala tebiriiyo byebinyumira ate biki ebyamunjagaza noonye biki kisigaza kunoonya basire kwini bana bali kutanto ojja kundaba ku TikTok olwokuba sirinaayo wange nga ondaba nkebera kokoko tebakulimba nange ndawugira ku wange olunyiga bwete ate gwe mfolowinga eka gwe mfolowinga ku TikTok followinga ono ne Chris Brown ne Shiba abantu batono nnyo wano mu Uganda ebinayingira dda byaggwadde ebyo naawe tugenza okuva ku washiba okujja wane washiba tolaba ate tuvudde wake nga tozituukula si wa neighbor entola za Jeff Chiwa ezaaliwo mwamala nezimalirizawo tonyumya bintu ebyo byansi byakuleka twayingira bipya bygones ezaki ebyayita uli bano bampita nagenda ku stage kunyumirwa munsonyiwe musalamatullahi taala barakatu mujeno banyumize ku mboozi enyuma nyinza nogaba ku sente ndeero ninamu kubizika ntojja mukyala bajja gamba nga basente